makubo Arua sema kwa chebani wene mkwa district na tugamba tinja road muja kuwerako katiba tujepo omukati ulelewa na alagewa Uganda yenye watu gamba yene musawa yatugamba katulanga koingewa abantu balagewa uno ali mukala uno azirise uno agendewa alegewa ali kasori kubana kuka polisi nako bakamenye na bakwate bakumenye sako mulisano abantu bawano tebabatekako X sigamba ndino bajemera ki amateeka naye bazze buzi ne babalumba tebabataddeko X. That is direct sabotage. Guno omusango nereera yagwa ebibuuzo agukola ki agusinga kale n'olwekyo ffe abantu ba community eno tugenda filinga case tibatulumbye anawea nti singa bali bateekako X ku bizinesi z'abantu balina looni bandibadde bazikoze eki bajjemu ebintu byabwe naye bazze buzi tebabawadde budde ebintu ne babimenya. That is sabotage. Wonna mu mukono abantu bazze beemenya kuba balina X.
n'abantu bandi babateekako X bazze buzi ne babalumba. So ate nga bali munda babadde babagambye nti kale tubawamu essaawa 2-3 ne tuvaawo. So guno omusango tugenda gufayiringa neleeya embuzi asobola okuwangula guno omusango. Era ekituufu yo nga bw'olaba bwentuyanyeza omu kubadde basomba muno ebintu ebijjamu nga womanyi tebadde tufunye budde bumala nagezaako ku busomesebwa ndowooza ku Lwokusatu ku Saturday waliyoko meeting ndowooza ku municipal meeting saasobola gibaamu naye nagezaako kumanya ebifuddeyo nga bagezaako okutuluŋŋamya n'ekye tusobola okukola. So nagezaako okugamba bano abantu abaninaanye tusobola okuba nga twekolamu omulimu okuba nga tusobola okulongoosa ebintu bino, naye abakulembeze baffe tubadde tubasaba n'obuwombeefu. Ekituufu tuli mu mabanka, teri muntu akola nga tali mu banka, teri muntu alina mulimu nga talina bbanja, kitegeeza toba mukozi olw'okuba nti akadde tetwafuna akadde kamala okuba nga tuluŋŋamizibwa. So mbadde nsaba tugezeeko okugondera amateeka gy'etteeka lyo terimanyi obaani naye bw'oligondera waba lisobola okutambula obulungi. So kati guli mukwano gwe kalyankolo era tewandinoonyezaako okumanya mukwano gwe ali mu mbeera ki, naye tuli mu mbeera ya butakola. Naye kyenawuliddeko okuva ku municipal nti waliwo enteekateeka ey'abakulembeze okubaako abantu bano basobola okudda. Byonoonese byo byonoonese, sisobola kugamba nti naakafiirwa ebintu bye biti naye ngirabula bonna bonna mbadde mugiramu bano bintu era nga wobitunuulira ebimu biri eri bwe ogenda obirabe. So ate tubali tugezaako ezimu zonna ziyulise ngerabulira ku moloka erimu egezaako okusomba bintu bijjawo. Era nsaba n'obuwombeefu ne bano mikwano gyange abanyambyeko mugezaako okufulumya nga naye mwenyini nenyigiddemu temujjangu okwo bali bana mutima mulungi n'okuba n'omuliraano omulungi mayi Katonda okimusaba nnyo ekyo noba n'omuliraano omulungi muyambagana mu bizibu nga bino, naye amateeka tugenda gagondera era tuli bakkakkamu nkubiriza abafunye obuzibu bannaye ekituusewo olunaku olwaleero bizinesi zaffe kantini z'abantu abasinga bakoze ki bazimenye neyaffe enyini mwegendedde wanene okutunda fanica kapito yenna ebintu ebisinga kale tufiiriddwa sente nnyingi kuba olunaku lwaleero lubadde lwa kukola sente zibadde zisobola oyingira zikoze ki teziyingidde. Era tusaba tugenda kugondera buli tteeka eritulagiriddwa tujja ligondera naye nga tunyigiriziddwa ffe ng'abantu ba wansi tunyigiriziddwa nnyo. Nti yalibadde tubuulira yalibadde kale etuyambako nti kati kuba kati abantu bafiiriddwa bizinesi zaabwe tebalina wakudda, yalibadde etuyambako singa nti nga yakipulaninga dda nti abantu bwe tunaba tuba tuli bakubasenda alisiti badde wanene naye buli omu kati azze ku zero. Amannya agange nze Nuuru nga nkolanga manager wane wa Haji Isman Sanizi. Kakati embeera etuuse mukono tunyigirizibwa nnyo nga ffe abasuubuzi b'ebintu kitegeera tukola fanica naye kati ebintu byaffe byonna bisaanyeewo olw'embeera eriwo.
ffe ababadde mwe tubadde tujja ssente eziwerera abaana eziwerera abakadde baffe byonna bizinesi zonna zizze ku zero tuzze ku zero zonna zisaanyeewo. Twalisabye gavumenti netukwatirako netulaba nga ebintu byaffe at least biddawo mpolampola. N'ekirala tugenda kugondera amateeka ge mutugambye, tugenda kukola kyonna kyonna tutuuke ku mutindo gwe mwagala. We are safe here. We are safe. There is no star. There is no star. That you are safe. No star here. They are removing it. Why? Why? There is no X here. There is no X. Mugambe kunnaka akasale kano.
yaffe ne batutulugunya ne bakola batya n'ensi yaffe byonna babikole babimaleyo baleme kusoma katuboneebone naye ensi yaffe abaana baffe bagenda kulemwa okusoma tebagenda kufuna kyakulya naye katuboneebone ennyingi tezikya bbiri ludi kyanga naye avudde mu amativu nakyo tetulina nsi mwe tugenda sigala wano Uganda ye waffe batutulugunye batukole buli kimu tetugenda va batusindiikiriza nga mbwa
Waba talina baana asigaleyo. baleke bafe tokikwatirako wa baleke
Kyeswakimu nga nze mwogezi wa NRM mu disitulikiti yaffe eno y'Emukono. Ekisookera ddala ffe nga abakulembeze ab'ekibiina tuzze twogera lunywe nti enteekateeka eno oba oli awo enkwato yaayo teyabadde nnungi. Ngera ewalabye ebbaluwa gye twawandiikidde nga tuwandiikira town clerk oluvannyuma permanent secretary owa local government twayogerezeganyizza naye permanent secretary n'agamba nti enteekateeka bano gye badde bakoze Emukono si bweyina okubeera, ne wabaawo enguudo ze bakkaanyizzaako ze baabajjako abantu nga mwe muli ekkubo erya Jinja Highway, nga mwe muli lino ekkubo eppya eriri mu kukolebwa, ekkubo ery'Ennasuuti, erya Namiryango n'ery'Obukeerere, nga ffe tugaa nti abantu bano abali mu ggobwa wano olwaleero bw'ogenda ng'ennabuti n'ennamumira naye n'ogamba nti obagoba, kitegeeza obagoba tebalina bakola ki we badda. Abantu n'olubawutawo nga abantu balwana balekawo escape route omuntu waayita okola ki okudduka. Kati ekintu ekyabadde kisookeddwa okukolebwa nti bagenze paka mu byalo almost abantu oba oliawo gye bandiddukidde ate bagobayo bakiyimirizza, era abantu baffe abali mu bitundu nga Ŋŋandu, Nabuti, Namumira eri wansi twakkaanyizza nti kantini zaabwe zisigalewo bazirongoose bulongoosa nga bwe bongera okwengejinga abakulembeze. Naye abantu tebaweereddwa budde bumala. Kati ekyo ekizimbe olwaleero oga nti ogoba kantini ekyo bakimenye si kantini, kitegeeza ng'ate mulimu byolaba nga biri ddala ku kkubo n'okusinga ebyo nga babiresse, kitegeeza mwabaddemu n'ebintu ebyokweyagaliza. Njagala ogende wali ku paaka Emukono bulokaapu obwo buli mu kkubo ddala tewali yadde road reserve ya fuuti emu, ne bannannyini baabo be bannabyabufuzi, bannannyini baabo be baliko bammeeya, bakansalas, era bo obulaba babulesseewo. So tugamba nti enteekateeka eno ffenna enkulaakulana tugyagala, naye tulowooze nnyo omuntu gw'ogoba wano olina okubanga olina w'omusindika. Abakulembeze baleme kulaba nti abantu kyekizibu, bo bennyini abakulembeze kyekizibu. Kuba singa ogoba omuntu ng'omugava wano genda wali waliwo akatale tewandibaddewo akaayana, naye tugamba Mukono temuli katale yadde n'akatya n'akamu, abantu balina badda. So ffe tugamba tukyayongera okwengejinga abantu ab'enjawulo, ate tugenda kukomaawo twagala kulaba abantu bano abagobeddwa tusobola okufunayo oba yiikayo ettaka. Tulabye pulezidenti nti abantu amataba g'abayitamu wano e Kampala n'abawa biliyoni 20. Tugamba naffe tunoonyeyo ekifo oba yiika emu oba bbiri abantu baffe bano abakoseddwa tusobole bakuŋŋaanyiza basobole okuba nga bakola emirimu. Naye kati tuli mu kutambula n'abantu bano abasenda tubagoberera tulabe nti at least tebava ku mulamwa, kuba bamanyikiddwa nti abo bali banguzi. Ojja kusanga abawadde ssente bamulese ng'ate atabawadde nga ye asendeddwa. So ffe tukyaliwo okulaba nti ekintu kye baba bakikola tebanyigiriza abantu ate ku ssaawa esembayo, kubanga eri nabagamba wali eri mu Kikooza waliwo abantu nga 5 abagobeddwa naye nga bafuna ssente za Paris Development Model PDM. Kati ani agenda ozibabanja obawadde ssente tebeekulaakulanye ate obasenze? So ssebo enteekateeka sofa bwete bweri nti ebifo ebisinga okubanga bikoseddwa bye bifo omuwangalira abavubuka. Kati nga wano wola abayitawo ku Bengaazi, kitegeeza abavubuka no bakuŋŋaanirawo. Yes, tugamba tebagendawo lwakuba nti baagala, bamala kubanga balemereddwa mbeera. Omuvubuka talina ssente zigenda kupangisa kizimbe kino kyolaba wano kya miliyoni 2 edduuka awo maaso. Kati nkakasa obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera, kubanga omuntu okumenya amateeka amala kunyigirizibwa nsi. Abavubuka bagenda kweyongera okunyakula amasimu g'abantu, abawala abakyala abadde bakola mu buyumba obwa chipusi
abadde bakola mu buwoteri bo bagenda ku bwamalaaya. So musuubire nti bamalaaya bagenda kweyongera mu mukono n'obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera. Poliisi erina okuba nga eri ku standby okwongera ate okukuuma abantu, kubanga abantu almost ng'omutwalo mulamba bagenda kubanga tebakyalina kisobola kubanga ekiguli amagala eddiba mu mukono wano. NTV oziro yogerako n'omuyimbi wo w'eggwanga Nick Tiktazan Kabejja, naye musinziira ffe nga ffe abasuubuzi n'ennyigirizibwa gye tunnyigirizibwamu NBS mwebale kujja kubeerawo ku siini ne mutuukawo ne mulaba, naye ng'abageto youth abayiriri abasukulapu be bayita ababbi be bayita abaki bonna kati babatuleeseemu, kati abaana bagatandika okwetunda. Kale okutandika okwetunda tugatandika nga abaali babagula nze sibagula, naye ate bawala bange bannyinaze betusoma nabo ku masomero gye tubeera yonna saawa zino nga walaba street bwetambula ebitabo tebaana tebakyagala gula. Kati basoni banyama balamusiza mwebale kubaayo, mwebale ddala bannayuganda bannaffe menya ebizimbe tesoose kati nedda byaliwo era byaliwo bikomyewo bukomi nti eggwanga lyaffe tubadde nnyo mu byobufuzi ng'abantu bonna buli omu alwana kubeera nti abantu bakola babeerawo. Kati abantu bajja nga babeera ku nguudo bakolera buli wamu. Kati abantu engeri gye twagadde okubeera nti tukyaza abaana b'emipiira ensi bali bannaffe abalina ebibuga ebizito, awo ne bijja ne bireeta obuzibu amaanyi. Abantu bano babagobye ku nguudo n'ebizibu nga bw'obiraba, naye abantu baffe embeera si nnungi, beeyiza weeyiya, abamu basomesa abaana, abamu balina famire gye baava. Abantu baffe baava mu byalo ne bajja mu tawuni, bwe bajja mu tawuni tebalina beesingi eyogamba nti batandikire wano, ayo wava obuzibu. Kati otwali ekibuga kino kiteekebwateekebwa, waalingawo bannaffe batugamba nga bannange zimba ennyumba ng'omaze okufuna pulaani, abagezaako era ekyo bakiyiseemu. Kati ebizibu ne bijja bitya, bizze ebintu bino ne bitukosa. Bannenyongera okubasaasira bannaffe, embeera gye muliko si nnungi, mulina looni, mulina ebizibu bingi. Kati abantu bangi bajja basibidde butabika, abamu twongera okubasabira ennyo bali mu kweteeka mu mbeera ya kufa, kubanga Allah wakugezesa n'ekigezo. Kkiriza ati kino ekigezo kize naye kiyiseemu ntya. Nkubirwa gavumenti omulanga eyambe ku bantu baffe ebali mugoba ku nguudo. Kati nga Mukono terina katale, esobole okuba nga ezimba akatale kano ko mu kikko. Bwe n'abazimbi akatale ako kayinza okuyamba abantu bangi bano bwe bali mu kugoba ku nguudo, bagoba ludawa, basobole okubeera nga badda mu katale ako. Ekyokubiri, nsaba abakulembeze baffe bateeketeekere abantu bano mu kibuga kuba gye bagenda okukolera, basobole okubeera nga babeera bulungi, kubanga ziri ensi ng'ensi Makka, Madina, Jeddah, Addis America, Plan, Japan, Tokyo, adde Korea, bateekerateekera abantu abannansi wagi balina okubeera mu bulamu n'okubeera obulungi. Na bino nsaba nti nabo abantu bano bayambiwe, kubanga akaseera ke baliko si kalungi. Abantu bano bali kugiwa ku nguudo, abantu babagobye wano buli wamu. Naye sooka weebuuze nti abantu bano bagenda kugenda luddawa. Bwensabira nti abantu bano bayambiwe mu mbeera gye bakola ki gye balimu, kubanga embeera si nnungi. Bannayuganda bannange mbagumya, Katonda abasaasire, Katonda abanyweze. Nsaba mwenna abali obulungi, abalina ku ssente, abalina ku busobozi, muyambe ku bantu bano, ababayamba mubayambe wawo basobola okubeera, wawo basobola okuteekebwateekebwa. Nyongera okwebaza abantu mu mbeera eyo ng'omuzadde nga nabo bazadde tebateeka ex tebakozeewo, babitadde walala, bayingidde buyingizi nti babimenya, obwo si bwenkanya buntu bulamu. Tugenda sasuza kilooni, tebaba tubanja, eza PDM teziriiwo. Tetulina tugenda kuzijja kwawaza tusenda tukyana kyakukola, n'abaana ka batuule. Omuntu najja n'asenda ekintu ky'omuntu nga tamugambye, babadde batugabe bakumaini naye ne munda ne bayingira nga bazadde. Kati faa tugenda bakola tutya? Tubuze erimunda naye buli kimu tokyalina kyakukola. Bateekayo ekisi naye ate bagenze ne babusendayo bonna. Tetumanyi kyakikola kuba tetulina we tutandika bizinensi zonna bazisaanyizzaawo.
Likomeri banadde tebalina kujja kuyuya buyumba bwenge kwaffe baguyuye. Nazo babanze chifu ni kibanda abasajja bazze bazisaba bana basende ebintu byaffe byonna ghetto wetulula mwana ali mwana obusungu bulalamu shegera masajja batuzikoze mwana mayasiwozwa ku mutima mwana shegera batuyisiza bubi nnyo mwana wanje batukoze mwana batuyisiza bubi nnyo siku XX bagikomya wali eri tebagiyingiza muntu kadege yatuka munda ne wakiri batu wade dakikanga aga abamusente bazijena muloni wasino mwana bagala tudde wa mwana batu banga manelendo ngamba sinto nyingi Vai.